wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi katuhu. Kitange omulungi nga yeffe bazzukulu ba Kanoonya abanoonya abaana abawala era nga yeffe abaddukidde omwana omuwala Rahma. Njagala nkutegeeza kitange okudya obuyi bweno tukedde Sagala Buwaya eyo tuvuddeyo nowe Mamba Kizito. Kitange kkiriza nkutegeeze nti tuvudde emisinde mu Kyaggwe omutaka w'emisinde Namutwe n'agamba kantambule nammwe era ensonga zonna ez'okwetika ekiggwalo ginasalawo zonna zitembeete. Kitange kujja kubeera okusiima kwotuweereza omwana omulenzi ow'Enkima Sali yambeko mu mbeera eyo kitange tusalinkirize mpola mpola tutuuke ate obuyi bweyo kitange. Mwanange kogambye nti ono Kizito omuto watambudde naye ng'akulembeddwa omutaka Nkokola. Kkiriza nkuweereza ow'olugave mu Kiibi okiibe mpola otuuke Namayumba naye bw'otuuka Namayumba ojja kukomaawo olaba ekisasi omutikkuzi wange atikkula ebyawano wano akusanga kale mukulu amanye endoboka eryawano kakuwa akayimba era olugalo bwowulira sayidi endwaniriza oba wakaseba kakenga tebakuba bwebugalo bwowulira eno baniriza kibula luki kitanga omulungi olwokolabayo kuoma ate ebyokwegezaamu naddala nga tunatera okukola ebyakamalirizo kkiriza nti mwegezeemu ndaba oba mutuuse ekiteredde oba mumalire ezibulayo buli omu asooka abeere nga atuula wagenda okutulatula oba waliwo atafunye otyo ate omwana omulenzi oli w'ekirevu mwagadde akkiririza nnyo mu byawandiikibwa alaba omusana alaba eggulu kati bano bonna tebaagala ggulu wano mulekeddewo nze abaana eggulu balisanze mu lujja lwaffe wano ani atafunye wagenda kutuula era ekibuga daka kyoyogedde yali n'omu atayagala kufulumako eggwanga lino weewaawo ekitange njala nkutegeeze nti ensonga gy'oyogedde ebadde ensonga nnungi ddala nga siyinza kusigala nga ntudde era olw'okubukulu bw'ensonga eyo kitange weewaawo mwana Lugonvu kkiriza nfune mwanyina ng'ono bwe twali era ensonga eyo tugitembeete omwana omulenzi wanje mukulu ogamba olina ensonga yakulese mu lujja luno kitange nina ensonga ey'omunnabuddu nene era nzito eringa byenda anti n'agula koota asaba enkata agamba nti munsalirawo ku nkata awo kitange nazzi kuno ng'alina omukyala gobawo omukyala etya Ssaabasajja Kabaka kitange egwa mu gavumenti ya Tibuhaburwa kitange egwa ne mu gavumenti y'eddiini abe wange bakikubira engalo n'abeeno bakubala kuba enjala ebaluma kitange munango lwali olwo weewaawo mwana Lugonvu n'omukyalo omulungi Lwondo yali ne muto wange kyesirikidde gw'onoolaba mu maaso eyo weewaawo kitange twali tugenze kutambula mukeera nga bw'omanyi abavubuka gye twasinga n'omukyalo omulungi ono Lwondo buuza mwaliwa mwali luddawa twatugenze ku mupiira gwa Uganda esamba eggwanga erya Germany weesirikire mutegedde yansiibula wano n'agenda naye baali basambyeko mu birooto kitange tuba tuli ku kisaawe nga tusanga abakyala baali babiri bwe bati nga nze nzira noono omukyala yali atuludde mu myaka muto wange nagenda omulaba nga batandise okukisimba kiroka n'omwana ono yali omutoototo ko omukyala ono omukulu gwe nali naye kuba ffe twali twenkana emyaka weewaawo namubuuza nti abaana baliwo balengera kye bakola ne mugamba mbala abaleka bali mu connecting weewaawo kitange omukyala olina ngamba sibyo tebalina okubikola ensonga terina kubeera bwetyo kitange ne mugamba nti akamwana oyo gwolaba butuukidde okujja n'okumpiira naye alina byabadde anoonya njala nkutegeeze nti omwana omulenzi gwe nkulembedde omwana yabeerawo n'akeera nga amaze okuweza emyaka egyekolera essente kitange n'asalawo akole ebintu ebyenjawulo era omwana oyo n'agamba nti sente zonna nzikoze naye njagala kuziteeka mu byobulimi kitange omwana omulenzi n'agamba sente zonna nzikoze naye njagala okuziteeka mu byobulimi kitange omwana omulenzi n'agamba tukoze tutya okufuna bwe tusobola okulimira ng'ayagala kulima lusuku ne mugamba obanga oyagala okulima olusuku olusuku teluva bubi mu bbanga ne luggwawo oteekeddwa okufuna ettaka omukyala ono omukulu gwe twali naye n'atugamba nti bikwatagana ku ttaka eggimu obisanga Masaka Kalungu mu kyalo kye bayita Kabaale mwanange ekyogamba ekikuleese wano nsonga ya ttaka eri kitange nze ne bannange bwe tuzze ku lw'ettaka eggimu kubanga omwana omulenzi Mahadi gwe nkulembedde nga bwe nkutegeeza nti mwana ayagala nnyo ebintu ebyokulima era bwe yaleeta abakugu mu byokulima ne bamugamba nti obanga oyagala okulima ebintu kubanga ali ayagala okulima ebintu ng'ebikajjo ayagala okulima ng'emboga ayagala okulima amatooke ayagala okulima ebintu eby'ekisenyi n'agambye oli enjagala kubanga liriko amazzi ne mugamba nti kakati singa tukuze okufuna ettakiri kubanga omwana oleka alyetaaga n'atugamba nti ekyo kintu kyangu nnyo oteekeddwa okufuna buloka n'abaleeta
tubadde tuweta mu nsonda wali mu kkooti erisembayo tufuna omuvubuka n'atugamba mwagala ttaka liri eriri wansi wawezeeyi nti nja kubatwala kitange ebyo ne bategeeza ku nsonga z'ettaka ezo nti ensonga ezo ettaka okutuuka ddala ku nannyini lyo oteekeddwa okufuna ku ono yatugamba mu bigambo bye mbu wano mwamugabanyamu ebitundu oba amannya alina ag'enjawulo naye mbu amannya agasigako ago ge mumuyita amannya 3 mulimu ye Senga Kyubudi. Senga n'aba Kyubudi yagamba nti ye Senga Saala yasalira abaana bonna omusango abaweza emyaka 18 obutaddamu kulya mmere ya taata n'atugamba nti ye Senga Naaba ye Senga ayanjula abantu bonna yenna abanjula omwana omulenzi lugongo kitange omulungi saagala omala ebiseera nga nakiyombekedde yalima amapaapaali n'agamba agange gansala abasajja ng'asula b'omu mu nnyumba ensonga ekyoyogeddeko erimu eggumba nga ya buwangwa nanno nate nga ya ddiini kitange wulira kino olaba ntuula kyenkola kyokola ebintamu okuwerekera mikolo byebyo mubeera mu meeting omwogezi asaba miliyoni 2 mugamba katumu emitwe ate nakino kimugambe nti gwe omukono ogusimbye wansi tagutusimbako tosimba lukono awootuge wakka kazi tuli buddwa nti abakazi b'ebuddo bagamba lumpe maata kitange olaba nkola bwe nti sikola byawongo mu lujjalo kitange ndimukatiriza ensonga ya Mahadi yetuleese wano katiriza ensonga mwana omuwala katiriza ensonga kitange ndimukatiriza ensonga etuleese wano sirikola byawongo kitange utoweze kitange olaba ndi bwe nti tudde amatitiri ng'omukazi mujja tudde ku mukono gwa mujja we omwana we ng'aleese omusajja nti watuula obulungi nga batandika atudde mulabe nno bwatudde olowooza omukolo gwa mwana we kitange bwagezaako okukyuka n'atuula obanga si mu mbeera ennungi anti mulabe era omukolo si gwa mwana we kyavudde atuula bw'atyo kitange njagala nkutegeeze omukyalo ono bye bino ebigambo byatugamba yatugamba nti bwe mutuukanga ewa taata mujja kumusangawo n'abatakansi nga batudde wamanga mwagala kituufu nga nsonga yattaka ye yaleese bye bino ebigambo byatugamba era yatugamba nti ensonga mwokonangako nkone katono era yajja kuvayo gyali atwanjulire eri abantu bonna era nafanjule kitange njagala nkutegeeze fe tuli basajja Baisiraamu obusiraamu bukatiriza ensonga ziringa 3 kitange ensonga esooka mu Buisiraamu omuntu singa ava mu bulamu bw'ensi eno nga Mungu amujjuludde tugezenga woolyawo n'ofa awo anti kitange waliwo anti wuliriza waliwo hadiisi evira ddala ku Musilimu ne Buwaali egamba nti kyoyagaliza munno osookanga n'okyeyagaliza kitange njagala kati gwe ofudde kitwale nti ofudde kyogamba kyo kyoyagaliza anti eyadiisi yamatagera kibi kati kampe kitange ensonga ziri 3 ensonga esooka singa omusiraamu Mungu amujjulula oba amujjudde ku ssaawa 5 ku 9 aba amaze okukka eri eringi nga mwavu kubanga abeera mugaga asobola okusula n'ewiiki kitange njala nkutegeeze ensonga y'okubira obusiraamu gye bunyweza nti sola singa okusanga neoba obadde osala luguudo yimirizeewo awo oteeka eswala n'osooka osaala kwekisipulesi ukasotiraba nga ssaawa za ishaahi ng'osaala kitange ensonga esembayo obusiraamu gye bugumiza nti singa waliwo omwana omuwala nga ye Nuuhu awezza emyaka 18 abagenda okumutwala Mahadi n'abamulekerako nga bazze omujjangayo obugi n'omuwa omusajja bw'amujjidde n'amutwala kitange abewuwaza engalo ze bakubye kitange bye bino ebisembayo kusinga bye yatugamba yaŋŋamba bw'otuukanga mu lujjalo nkuba omubala yaŋŋamba bw'otuukanga kola bw'oti tugamba nti ojja kusanga omusajja ajja kubanguyiza kubanga oli taata w'olujja luno yajja kubabuuza kyemwetaaga tujja kumugamba nti tutuukidde omwana omuwala lwakubanga nkukumiza kukuba mubala ndimukukumiza mubala senga gyali awulira era kisenga yatugamba nti tagenda kubeera simanyi kyabadde aza simanyi kyabakuza simanyi kyakoze biki agenda kubeera matidde madirisa nga atulaba ate ne madirisa asobola okuvaawo nagira ddala mukubeeso omwana omulezi nkangabwa wano takyalinamu kintu kimugaana era kakati olujja luno afuuse nga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa kati mwana era taata ayongeddeko n'ategeeza nti ekibanja gye kikkirira bwansi eri amuyulizaako okutundutundu ogunene okutuuka ku nnayiba w'obuuyi buli awawaddewo Mahadi nkangabwa zeengalo z'owulira obuuyi bweno abeeyo nga tebasanyuse bawulira gwe bwobali mukiinamu obuzibu gw'oli mu kutulemba kitange njagala nkutegeeze bwe tumaze ensonga omwana lugongo bakadde baffe abaddiini nga bakulembeddwamu bakadde baffe bali Abaisiraamu omanyi Abaisiraamu mbaagala nnyo essaawa zino Abaisiraamu kati balina ba mufuti 3 tulina mufuti yalemerako
eyagamba nti ayinza kugenda nga yakazimba ekitebe kye ekya Supreme Council. Ye mufuti waffe omukadde Shaban Ramadhan Mubajje. Tulina ne mufuti ye afugira mu bitundu by'Ekibuli oyo bamuyita Sheikh Galabuzi oyo Supreme Mufti omusukulumu. Kakala tulina ne mufuti olw'akaseera bamuyita Sheikh Abdallah Semmambo. Be ba mufuti basatu kakati bakulembedde abasheeka abo ne bakulemberamu omulimu ogwo era njagala nkutegeeze nti omulimu ogw'eddiini gukoleddwa era omwana omuwala awooweddwa n'omwana omulenzi nga tuli mu kasolya. Tulina obugalo tiimu eri Mahadi kyekola. Omulimu ogwokusatu ogukoleddwa mu kasolya taata gwe guno. Gweguliwa. Kitange byonna bwe biwedde gw'obadde ofulumye n'otukwasa senga ono eyabadde wano n'omugamba nti abagenyi baffe bano bagabule. Abagabudde. Be bino senga byakoze. Atugambye nti kyeyasookeddeko ddala okukola. Yaddidde emmere n'asooka agitwala mu Ankole. N'agijjayo n'agitwala omukulembeze eggwanga yawangula Kalulu naye nga si yafuga. Sentamu emmere n'efumbwa nga olwagijja ewa Sentamu n'atugamba nti ate yabadde nga bakyali ayo omukulembeze gwange yawangula Kalulu naye nga si yafuga. N'asooka agendako ejjinja eyo ng'avuddeyo n'abantu basatu. Ku luguudo avuddeyo n'omusamya wa nnyama n'ajja bw'ati abadde asembera atuukayo mukono asooka akyamako enkoko njeru n'asembera oyo naye n'avaayo naye n'asembera. Kakati wanyama abadde ajja ne magumba namugamba tondeka tugende sooka oleke ogamba gye binaggwera ng'owefumbe tabeegaseeko obuuyo obwo nja kubamba ojja kutubuulira kubanga era gye bikkidde owefumbe oyo nakku iye gye bikkidde nga tutuuse wansi ekamira ye n'agamba nedda nze bino ebisigadde sisobola kubimaliriza kambongereewo mu mbejja Nabbuto. Abisindike Ministry of Internal Affairs. Tugenze wa Nabbuto nagamba nange kangonzemu katono naye n'abisindike w'abagagga abalala. Nabbuto agambye nti azaalibwa n'abantu babiri naye mbwa mutabeera mu Uganda abeera Rwanda oyo Nabenda. Mumanyi. Era ebimu n'abagamba nti abisindise wa Nabenda. Nemugamba nti oba osindise wa Nabenda tulina mutawaana ne Nabenda ne bamukowoola n'agamba nti nedda naye kangonzemu katono musindike ewalala. Asindiseewo. Kaakali gy'asindise bino byamuwamanga ebivaayo. Batugambye nti wano buli muntu akyamawo n'abaawo mulina ofiisi ez'enjawulo. Bw'obeera ng'otuusa wano ng'oyagala kuteekako mukono oba ekiwandiiko ng'oyagala kusayina Mwenda Mutebi owokubiri mwali alamula akyali ku Namulondo y'abajjajja abaalamula. Weewaawo. Era njagala kutegeeza kijje kyakoze kimuweesa kisanja. Kitange omulungi kolina byo omwana wange Suubi kkiriza nkutegeeze nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri bwe yategedde tugenda mu ssaza lye ly'Ebuddu n'atubuuza nti mugenda musajja wange Joseph Mukasa tumugamba nti ate yeri abantu bo bangi n'abuuza nti ekitundu ekyo Aisha Ssekindi yakikulembera mu nti ye minisita omubeezi ow'amazzi Bene tumugamba nti ye minisita n'agamba ekibanga bwabanga Aisha Ssekindi ajja kuba ku mukolo ogwo nange ndabe ku bantu bange ab'Ebuddu kkiriza abeewange mu 16 ali ku mukolo gwaffe. Abaayi abaana tebaleese kifaananyi, baleese ekisige kya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi wuuna zaategaseeko ku mukolo era balaga nti kwali mutuuze mu Namulondo ye. Kitange kkiriza nkutegeeze
nti emabega w'omusajja ow'amaanyi ebeerayo omukyala Ssaabakyala n'ebeerayo omukyala ow'amaanyi. Kkiriza nkwanjulira ensingo biseera maama ow'ekisaakaate essavu lya Buganda nannyini Sumairo ku mukolo guno naye kwali. Naye nze anyumira buli lwandaba aseka. Buli lwandaba essanyu naye ndowooza asekera kuweka. Laba kati ne mu laba honareko. Abaye mami atwegaseeko yasekera buli wamu najjinda kwali kitange kkiriza nkutegeeze twajja ntusiŋŋaana obuzibu obw'amaanyi ne tujja ntusanga omusajja n'agamba nti Bugerere si ssaza lya Buganda ne tugamba nti gwatuusinza ku kyokwogera ebyo neŋŋamba nti kati omusajja avuye ddala e Bugerere yaba atembeeta ensalo za Buganda zino nga tugenda mu ssaza lya Kabaka ery'e Buddu. Taata kkiriza nkutegeeze nti essaza lyo erya Buddu kweriri kuno era sembera taata alabe Buddu wono katoka kamale wuno abaguli omufene guzuno nga laba minisita akikutte n'akikuleeta saagala tubyakumpaliza kandabenga ki Obwakabaka wa Uganda omwaka 2024 ensawo y'okumirizawo emirimu gy'Obwakabaka buli mwaka. Twebaza taata Mukasa Joseph Yenze mwennya ya gavumenti y'Abassaabasajja olw'okutima ogwagala Obwakabaka bo era n'obuwagizi bw'omwaka guno ogw'2024 n'ensimbi z'owadde eggwanika eziweze 0-2-3-4-5-6 omutima ogweyongerenga Mukama akusobozesa nassaako omukono Robert Waggwa Nsibirwa omuwanika. Abaana abaana ekiwandiiko kyange kyeneerabira bakireese. Era kitange njagala nkutegeeze nti omwana omulenzi takikoze ku lwa mukolo naye awagira Obuganda era buli mwaka aba n'ekiwandiiko ekyo nga kiviira ddala Majestic Brand era ensawo ya Buganda agiteekamu essente buli mwaka. Omwami Nkangabwa Mahadi mu linnya lya gavumenti ya Ssaabasajja 0-1-2-3-4-5-6-7 omwana nga awagira Obwakabaka nnyo nekkiriza nkutegeeze nti nga bwe kiri nti okulira n'omugagga ataddiza wakiri olira n'amalaalo okuwagalako akambe kino naawe genda okyetimbe kaweera akabonero nti watuuka mu lujja luno mpozzi nabo bakuwerekedde bakkubira engalo ez'amaanyi. Kitange mukulu abawerekedde omwana ono webale kuyitira wa Muwanga ekiwandiiko kino tekikuumika naye wakiteegedde n'oyitira wa Muwanga n'ojja ng'okiwanze engalo z'eŋŋambye bakubongera okkuba engalo. Kitange Kabaka waffe ow'ebweru Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Mayiga yakutegeeza okuzzaawo obutonde bw'ensi nga tusimba emiti naye lwakuba lwabamu osanga nga bo basimba kalitonsi. Kkiriza nkwanjulira ekibala kino nkireese kyongerezebweko ebyo ebiri mu ate mukakasa nti kokireese mu linnya eryo kijja kukula kuba ne minisita ow'amazindi naye wano ku Nnyonjo baganda banga gakendera nga tufukirira. Ate minisita kyankoze asoose kunzibika zino tekeddwa bulungi era kkiriza ntuuka oyi buno nkuwulidde nga otuma omwana omulenzi ne ŋŋamba weewaawo lwaki otuma omwana omulenzi nga wendikale tukakane wano. Kitange omulungi oli ku miliyoni emu kubonaabonera kugambye ate nga zonna bazimazeeyo si banja wadde emitwalo. Kitange omulungi omwana wange Ssuubi kkiriza nkutegeeze nti ensonga eno tugenda katundu ak'enjogeza kyogamba mwana ng'olese ekiti ekyenjogeza era sooka okkirize male okusabira enjogeza eno. Weewaawo Katonda omulungi kkiriza era ekyokulya kino kye tuleese. Nzaani lunaku olw'omukaaga ne Sande nga mbeera ku mikolo ng'anyabunye ebintu by'essiguze. Bannyini byaba bisondedde ssente ne batuula eri mu butebe ne bawulira nga mbinya okufaako bufi naye nga tebasobola kutuuka wano. Gwebaza olw'ekyono ekyo kye wampa kisaba n'abaana bange okirabwe tubeere nga famire yaffe tubeera ku mikolo buli kaseera nga tunywa bunywi ebyofa ogula soda tubiveeko tubeere nga tunywanga wa ku mikolo gyokka kubanga kye tusobola okukola mu nsi eno. Byonna tubisabe nga tuyita mu nnya wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda nkwebaza. Kitange omulungi mpulira nnyo mwana wange njagala nkutegeeze nti ekyokunywa kino kye nakuleetedde weewaawo ekyetaaga kusabira nnyo kubanga kyo kisiraamu era olukisimulula nga kigamba nti bisimira kawulidde bisimira. Kitange omulungi omwana wa Ssuubi siyinza kuwa bintu nga sisoose kubyekenneenya ebyatta mayombo nabimanya. Kitange kkiriza nsooke nzijekettwa ojekettwa
nzijeko empombojjo. Komaze okwegobola. Omwana omulenzi bunya wano Santo Mwabbanga. Komaze okwegobola. Kitange kkiriza nzijeko entulubiru. Kasita omala okujjako entulubiru yangu wajjeko n'ekiyi kubireko enkambi bwekanya kujusumulula endowooza nabano gwobanywera kuba mukadde waffe mukasa Josefu atayinza kuteeka kuno mu mwate nange kwenyweredde musajja wa kitiibwa taatakkiriza kkubira enkambi bwekanya kusumulula yakeereetedde nze namulabye mu kusooka eddiini y'Obuyisiraamu gye tukkiriza mu basiraamu tuba n'ekisiibo Ramadani kakati mu kisiibo tuba n'eswala bagita tarawehe yeeyo ku lwa tarawehe etwala obudde abasiraamu nga Allah waba akusobozesezza weewaawo tuwasa abakyala bana kati wasa mukyala mukulu Aisha wasa namba 2 mwana wange leeta Santo Mwabbanga Amina namba 3 nga wewaabwe bamutegeka namba 3 Abiba wakunonga mutwe omukeereta kusibye namba 4 owokuna ani gweyagaliza muwase gwenyagaliza omuwase nga mwagaliza ku mukolo wano nga waali aja ati oli bw'abasulufa